bulungi ekiseera kyonna era zireta twebaza Katonda tubaza omukisa okubeera nate mu maaso ge enkya y'olunaku olwaleero era nimwebaza nange mpadde omukisa okugabanako nammwe kino wankubadde ogenda kubanga kyakuyiga lesson nti ate nange asoose kwogera nange nsobole okujja tugere nammwe ekyabaleevi essuula 18 oba ebyabaleevi essuula 18 tugenda kukozesa ennyiriri 5 ezisooka era bwe nazitunuddemu nze naziwadde omutwe nti ekkanisa oba ekyakya zegade ekkanisa ng'ennimiro kanisa ng'ennimiro tumanyi kino oba oyogera ku nnimiro wateekeddwa okubeerawo omuki omulimi sowaabo omulimi oba omulimisa kale olunyiri olusooka lugamba nti mukama n'agamba musa nti mukama n'aggyemu ekigambo mukama tusobole okufuna amakulu gaakyo mukama mu luzungu ekigambo lord bw'aboogera ku kigambo ekyo mukama aba ayogera ku muntu alina obuyinza alina amaanyi ku balala omukulembeze era omuntu asobola okuleetera abalala a person who has great influence in a chosen profession ti omuntu ndowooza alina obumanyiivu n'okusobola okusikiriza abalala mu kintu kyalinamu obukugu era lord oba omukama bwobanga okikkaanyiza kyekimu n'ekigambo master aba tozaye mukama w'omunsi oba emuzungu bikyuka naye mukama ye master oli bwayogera ku master kizzaayo mu biseera ebyemabega tekitambula nnyo n'abaddu ate nga tumanyi kino ffenna abakkiriza kristo ffenna abaagala okutambula nga kristo bayagala tuba wansi wa mukama bwe under his leadership under his authority his lordship era naffe tuba baddu be lwe luyimba olwo abantu ba yesu abalokole abalaba ekiisa era betembe tuli badumani tuli ba yesu bali basatani neetusenguka kino naawe obanga osazeewo okuba ne katonda nga ye mukamaawo bw'oba ogenda kukka wansi obeere omuddu we naye ate kyewuusa nti oyo master ayogerwako he has great skill and proficiency mu ekyo ekintu kyakola nti abeera n'obukugu mu ekyo kyakola ki kyabunaanyizibwa era aba n'okumanya okwenkizo okumanya okwenkizo n'obumanyirivu mu bikolebwa mu ekyo kale ngaffe ensonga nyagadde twogere ku kanisa nga ennimiro nti bw'obanga otuwulidde ekkanisa ate alima mu kanisa ye katonda kale katonda mukugu mu byekkanisa okusinga nze n'okusinga ggwe newankubadde ate amanyi okwerondera abantu abamu okujja okukola mu nnimiro ye olwo ne bakolera awamu naye so the master knows it best nti atimanyi okusinga every other person teri amanyi kusinga ye nannyini kyo kale okumwebuuzaako kiyamba buyambi ggwe aba asazeewo okujja okubeera mu nnimiro ye ekyokulabirako ekyangu abamu wano tuli bamaama era tulina amaka mwe tubeera naye bw'oba ofunyeyo wagenda okuyamba waka omukozi bw'abanga atuuse osooka kumuwa biragiro nti waneeka amasowaani bagoza bwe bati ne bwe bati si wewaabo era osobola n'okumugamba nti tokuutira muli okijja esowaani n'ogiwanika bwoti n'okuuta emabega n'okuuta ne maaso ebyawabira mukolaki bwe byozebwa kyokka ate n'abagenda okulunda ente oyo tasobola kulunda nte oba gano akanyama k'eggwanga kozige bayita batya tasobola kukalunda nga tasoose kugenda kubeera equipped with the knowledge kugenda kusomesebwa kufuna amagezi geetaagibwa agenda okuyingira mu kintu
ng'amagezi amaze okukola ki okugafuna. Naye ensolo za Yuda gye zikoma okugenda nga ziwera ate bimuyitirirako obungi n'agamba nti sijja kusobola, kale kanfuneyo akola ki bwenkola naye oba nnyamba. Era bw'abanga zze oyagenda okuyamba osooka kumuwa ebyawo ebikola ki bwe bikolebwa. So omukulembeze master knows it best. Olw'okubanga tuli mu nnimiro ya Katonda, ebya Katonda yabitegeera eby'omu nnimiro ye okukusinga nange okunsinga. Kale bw'olemererwa okugoberera ebyo byakugamba okukola, asobola n'okukwegoberamu. Asobola okukola ki? Kyekyatuuka ku Sawulo. Mu Samwiri ow'olubereberye essula 15 wansi awo oluzanyo lw'abiri Samwiri n'agamba kale nejjusa lwaki Sawulo namufuula ekyo kyenakola ki? Naye he rejected him era n'agamba ngenda kufuna a king of my heart, oyo anaalowooza mu ndowooza yange ey'obwaki. N'amurejectinga n'amugana naye ng'ate yali amuwadde yali akoze eki yali amuwadde. Abooluganda naffe wetulemererwa okutambula ku mulimi omukulu kyatulagira mukiwulidde, tusomye mu Njiri ya Yokaana 15 nti yeye muzabbibu naye kitaawe ye muki ye mulimi. Era bw'otabeera mu ye tosobola kubala bibala. Etegeeza nti nno bw'oba ozze mu nnimiro ya Katonda, you need to learn his ways. Oteekeddwa okuyiga engeri za Katonda ezo n'oziggyako. Otherwise nekyakuwadde ajja kukola ki? Ajja kukikuggyako. Baleevi 11:44. Baleevi 11:44 n'agamba nti kubanga nze Mukama Katonda wammwe, kale mwetukuzenga mubeerenga abatukuvu kubanga nze ndi mutukuvu, so temwereteranga mpitambi olw'engeri yonna ey'ekyewabula ekitambula ku nsi. Olw'okubanga tuyingira mu famire ey'obutukuvu naffe kitukakatako. Naye ate kikwesa obutukuvu si kukola birungi. Oluyimba olwo tuluyimba 288 ekirundi ekyokusatu, kyolwo ebikolwa eby'obutuukirivu gye muli abisiima naye tebikukwesa ki? Tebikugisaako musango, tebikukwesa butuukirivu. Weetaaga okuba ne Kristo yekayeka yasobola okukunaazaako ebitambi. Togenda okwetukuza naye ate ojja kukakkana okkiriza oyo asobola okukutukuza akole ki? Akutukuze. Kyekyenjawulo ekiwali kyetwebaliza Katonda nti atuwa omukisa newankubadde ye atwerondera okujja ewuwe, ali n'akuwa omukisa okukola ki? Okusaanira ebyo byakuyitibwa okukola ki? Okugenda. 19 olunyiri olwokuna. Baleevi 19 olunyiri olwokuna n'agamba temukyukiranga bifaananyi so temwekoleranga bakatonda basaanuuse, nze Mukama Katonda wammwe. Kirimu bibiri, ye Mukama bwe tuva okunnyonnyola naye ate ye Katonda. Etegeeza nti ye yatutonda, ye yatuwa omukisa ogubeerawo. Singa yali takuwadde mukisa ogwo tewandikozeeki, tewandibaddewo. Naye ng'amaze okwerondera ate akuwa n'omukisa okola ki? Okubeerawo. Naye agambye nti temwekolera Katonda. Abasinga tukulira mu Katonda nga buno oba bannaffe abayingi nti bababeera nabo abayingi, naye ate ssente Katonda. Okwagala obukulembeze nakyo ki? Kakatonda. Obadde okimanyi musango oba bwe kiri kubanga naakabalaba ngenda kuweza myezi 4. Waliwo n'abakristaayo abamanyi okutuuka mu kanisa oba tebamulooze kubeera mukubiriza oba muwanika oba nga tebamuzizaako okukebeza, ekanisa n'akola ki? Nakikyawa taddamu kusaba nti obukulembeze bwafuuka Katonda gy'akola ki? Gy'ali. Ate ne mu nsi n'obeerayo ng'oli wakatafuuse MP. Mbadde mukimanyi tebamanyi n'okutuka
mutunda ebintu ne bajja ne batuwa switi tubawa obulu. Nkozesa switi kubanga switi ka wansi nnyo. Switi kyekirina omuntu okuwa kiro ya sukaali, okuwa kiro ya sukaali omuweeki akalulu. Naye ng'oli bw'aba tali mu kifo kya buyinza, obulamu kyebukola ki? Kyebweyagala, tabeerawo, tawulira mirembe. Abooluganda n'ekyo naye tuwulire nga Katonda kokoze ki? Keweeteereddewo. Waliwo abasajja abamu nti waba teyeetooloozebwa faamu, emirembe nagyo takola ki? Nawulira nti n'abakazi nabo batandika okwetoolooza faamu. Omukyalo nga naye ayagala faamu ekoze ki? Emwetoolodde. Ntusaboluganda kirikirya n'obusiraamu bwanno. N'omukyala naye nga yeetoolooza ki? Era bw'aba nga talina faamu emirembe ekikola ki? Bw'aba tagakitegeeza n'akafuuse kaki? Kakatonda mu bulamu bw'omuntu. N'obeerawo ebyobugagga, ng'era oli ebyobugagga webibeera, kubanga abamu amanyi n'omukugumuka mu kiro, kale ayinza okuba nga alinayo akataka kaŋŋambe Masaka, alinayo akataka Emityana, alinayo akawamu ekansanga, alinayo ak'eggulu. Kamanyi n'okugumuka mu kiro ng'alaba akataka ak'eggulu bakola ki? Emirembe negikola ki? Naye nga kize kuzinga kiti olw'okubanga ebintu bino byagenda yeekuŋŋaanyirizaako byatwala okuba eby'omuwendo mu ki? Mu bulamu bwe. By'otwala okubeera eby'omuwendo, they can become a small goal mu bulamu bwo. So totunuulira butunuulizi kano kootaddewo k'osinza, nedda waliwo ne betutwala nga byekikulu mu bulamu waffe. Nawabeerawo ne benawulira nti waliwo omukyalo w'omwana tasobola kukola kintu okuggyako nga mukwano gwe amaze okukugamba nti ye. Tuli ffenna abooluganda nti olinayo mukwano gwo bw'aba tagambye nti gundi kyobekola bwoti nga tosobola kukola ki? Wenenye bw'aba tanaba kukugamba nti kale okwenenya kiryoke nga tosobola kukola ki? Kwenenya. Oyo naye aba afuuse Katonda mu ki? Mu bulamu bwo. Agambye tuleme okwekolera ku ki? Ku Katonda. Kasita tuba nga tusazeewo okujja gy'ali. Era bino mujja kwesomerayo okuva mukaaga otuuka ku 7. Naye mulimu ekigambo mu linnya olw'okubiri omwo kyajjayo nange kyenjagala twogereko. Yogera n'abaana ba Isirayiri. Isirayiri yagwa. Isirayiri be babaana Katonda beerowozza abaggyemu eggwanga eddonde okuva mu Misiri. Bo be bamusaba. Abooluganda mulina agogerako nange. Bo be bamusaba. Balina enjawulo naawe atudde wano. Weesabira okubeera omusajja, weesabira okubeera omukazi, owange weesabira okubeera omukristaayo, weesabira okubeera omuddugavu gansi, oba weesabira kubeera mweru. Naye byonna byonna Katonda akuwa mu ki? Kubanga ye yasalawo. Ye yakola ki? Yasalawo, yamanyi ky'oteekeddwa okubeera owooluganda. You don't have any say. Yasalawo nti gundi ojja kuba kiri, ojja kubeera kiri, ojja kubeera kiri. Kale bw'abanga asazeewo ng'ate naffe ekitukuŋŋaanya ng'abaana ba Isirayiri kitukuŋŋaanya mu kubeerawo kwa Katonda in the presence of God. Kale naffe kyanguwendo nnyo bwe tugezaako okumanya oyo atuwadde omukisa okubeera ewuwe bw'ayagala tweyise. Tuleme kweyisanga ffe bwe tulowooza bwe tukola ki? Bwe twagala. Wabula tumanye tuli mu maaso ga Katonda oyo atwerondedde okubeera ekyo kyetukola ki? Kye tuli. Ekitegeeza nti asobola n'okusalawo okutema byonna byonna n'abyokya nga tabirabamu mugaso. Gwe mulama gw'omwaka tisima mwani ondanze naye nze nakola ki? Ne nabalonda ne mbateekawo, tewali kufe yeeteekawo. Abasabisa esose n'ababuuza owange ani yeewandiikira application ng'asaba Katonda nti njagala mbeere kiri, njagala mbeere kiri.
twakubanga ate n'amaze n'ekikuba indirect nti osobola okukola application ng'ate toliiyo. Kisoboka oba toliiyo ate onooyiwandiika otya? Ekizano Katonda asalawo n'akuteekawo ye nga bw'akola ki, nga bw'ayagala era nga bw'asiima. Kakiri gy'oli okugoberera ebyo by'osanze eri ono nannyini famire, oba okola ebibyo akuggyemu mu famire ye. Mukama atubeera oluganda. Naye olunyiri olwokusatu agenda n'agamba nti kale bwe mubanga nga muli mu Misiri temweyisanga ng'ab'e Misiri bakola ki? Naye ate ne bwe n'abajjawo ne batwala mu Kanani era temweyisanga ng'abeewo bakola ki? Bye bino. Mu Misiri waliyo amata, waliyo n'omubisi gw'enjuki. Bw'oba otunuulira amata gawoomera abantu, n'omubisi gw'enjuki nagwo muki? Kati tunuulira mbeera ye eby'obulamu. Kyangu nnyo okubanga n'emmotoka ozikyusa buki? Nga n'amayumba nago okyusa maki? Makyuse. Nga n'obulamu obw'oyagala omutwalo guyiga gugwa buguwali. Nti kyangu nnyo okubeera mu bulamu obwo. Naye ate abali mu bulamu bwe butyo abamu n'eyisa yaabwe kaŋambe smoking. Mu Luganda kyeki? Smoking mu Luganda kyeki? Kale bwekibatuze kangero wano mukudaazi abeera muntu akudaala nti abantu abasinga bafuna ssente bw'abeeranga obulamu obulungi amanyi n'okukudaalira abaki? Tolinamu mutwalo ng'olabira ebyo bikyaliyo. Omuntu okuba talinamu mutwalo babyogera ebyo naye kati atakola ki? Ate abamu baba nga balina muzigeeti. Kati nga ffe oluusi abaagala okutambuza ekigambo kya Katonda ng'ogendayo ng'okonkona gwandi njererali kyoge okimye eki munanga nti Yesu Kristo nabagambyeko nti mwagala. Olwokubanga ali ku geeti tosobola kumala gayingira ki? Gayingira wuwe. Abooluganda olwo Katonda byatuwadde ebimu nga biri mu bukulembeze, ng'era mu bukulembeze omanyi bw'oba tokkiriza kintu abantu tebasobola kukola ki? Kukifuna. Naye awo wooli akugamba nti gwe ategedde nti oli mulonde wange teweeyisa ng'abeewo bakola ki? Bwe beeyisa. Gwe beera obw'enjawulo. Beera ekyokulabirako abantu basobole okumanya nti abategedde Katonda babeera baki? Babeera banjawulo. Abamu tulina obukyayi obutayagaliza. Bw'olaba muno ng'avuga emmotoka ng'okuba emibiro, bw'olaba tolina mmotoka naye nga waliwo ayagala emmotoka, musabire nnyo Katonda amuwa emmotoka. Naawe osaba omusaba amuwa amaanyi agatambuza ekigere kyo. With the time ojja kukozesa nga Mukama akuwadde akagaali olw'okubanga osigadde oli mwesigwa ng'oyagaliza abaki? Abalala. Ekyamateeka olwokubiri essula ya 12, ekyamateeka olwokubiri essula 12 olunyiriri olwasatu n'olwasatu. Kyamateeka olwokubiri olunyiriri olwasatu n'olwasatu ssula ya 12 nti weekuumenga oleme okuteegebwa okugagoberera bwe galimala okuzikirira mu maaso ge, era olemenga okubuuza ebya Katonda baabwe ng'oyogera nti amawanga gano gaweereza Katonda, gaweereza katya bakatonda baabwe, era nange bwe naakolanga bwe ntyo. Kyenjagala tuggyemu kyekiri okwekuumanga. Okwekuuma mu Luganda akozesa ekigambo being careful. Being careful kiyingizaamu okunyiikira, kubanga ebisinga Katonda byatugamba okukola si byangu byaki? Byakutuukiriza. Etegeeza omuntu olina okubeera omwegendereza ennyo okulaba nti obituukiriza ebyo. Olwokubanga si byangu owooluganda
nywera kubanga Katonda ali naawe, ajja kukusitula, ajja kukuwanirira osobole okutuukiriza byakola ki byayagala. Naye ate bw'obanga tosobola kuba mwana mukkakkamu, omwana omugonvu awuliriza byayogera, tegeeza ku lwanaayogeranga ng'oli mu maka ge ng'okola bibyo ng'oleeta enkuttu. Mbadde mukimanyi tuli ba nkuttu, n'ekituufu tukimanyi, naye ne tusigala nga tukola ki? Tuwalaaza empaka. Ezeekyeri essula ya 20, Ezeekyeri 20 olunya olw'omusanvu n'olw'omunaana zigamba, ne mbagamba nti musuule buli muntu emizizo egy'amaaso ge, so temweyonoonesanga n'ebifaananyi eby'Emisiri, nze Mukama Katonda wammwe. Naye ne banjeemera ne batayagala kumpulira, ne batasuula buli muntu emizizo gy'amaaso gaabwe, so tebaaleka ebifaananyi bya Misiri. Kale nenjogera okubafukako ekiruyi kyange, okutuukiriza obusungu bwange kwabo wakati mu nsi ey'e Misiri. Abooluganda, bw'obanga ozzeewo Katonda, kyakusaba kwejjako bwejja oba byonna byonna byatakola ki? Byatayagala. Naye okwejjako ebyo, it requires a lot of self-examination. Gwe kennyini okwekebera. Abooluganda, obadde okimanyi nti no n'abavuma abantu tebakimanyi nti bavuma abantu. Kyetegeeza nti tebasobola kukkiriza nti bavuma abantu, yalowooza nti ayogera nabo bulungi. Naye bw'otwala omuwendo ne weemanya ekituufu ki kyokola ki ky'oli, kyangu nnyo Katonda okukolamu omulimu ogwaki ogw'enjawulo. Olwo engombo n'eryoka ekyuka nti kale kyangu oba Katonda nga bw'oli, naye ddayo ng'okoze eki? Ng'okyusibbwa, kubanga akulongoosa munda mu ggwe. Kale bw'oba otuuse mu Kanani yaluwa? Tulina Mukama waatutadde, alina ebifo eby'enjawulo byatuwadde, era ng'ebifo ebimu tubadde tetuliiyo. Bw'ofuna ku ssente n'ogamba kale nange kambalabeko abasente bwe tukola ki? Agambye nti bw'aba akusitudde n'akuteeka waakutadde, teweeyisanga abeewo bakola ki? Gw'oli mulonde we, oli mwana wa njawulo. Era bw'otuukayo bawe ekyokulabirako ekirungi. Kyekimu n'obulokozi, nti oyinza okuba nga oba tofunanga bulokozi, Katonda n'akusitula n'akulaga ekisa kye. Bw'ofuna obulokozi teweefuula munnanfuusi, kubanga ogenda kuvumisa erinnya ly'ani? Beera omulokole ow'amazima. Omulokole akola by'ayogera, ayogera by'akola. Abeera kyekimu emisana naddi n'ekiro, kubanga kyekiweesa Katonda ekitiibwa. Ekyamateeka olwokubiri, tunaatera kumaliriza ekyamateeka olwokubiri essula ya 4, ekyamateeka Deuteronomy chapter 4 verse 1. Ne kaakano ggwe Isirayiri, wulira amateeka n'emisango bye mbayigiriza okubikolanga, mulyoke mube balamu, muyingire mu ensi Mukama Katonda wa bajjajja bammwe gy'abawa. Ekikulu ekirimu kino bw'obozza eri Katonda ateekamu omuwendo ogukuyigiriza. Kati be someone who is teachable, omuntu asobola okukola ki? Okuyiga. Era bw'omala okuyiga, agambye olina okussa mu ki? Mu nkola. Ogenda kutambulira mu byo. Olunyiriro olw'omukaaga, kale mubyekuumenga, mubikolenga, kubanga ago ge magezi gammwe n'okutegeera kwammwe mu maaso g'amawanga. Bw'owuliriza Katonda, you are going to get wisdom and understanding plus knowledge. Bw'owuliriza Katonda by'akugamba n'obissa mu nkola, abantu bajja okulaba ng'oli wanjawulo, ng'oli muntu alina amaki? Temulina byogera? Ng'oli muntu alina amaki? Otherwise bajja kuba balaba omuntu atalina amagezi. Kale katugendera awo. Omuntu atalina ki? Omuntu atalina magezi. So bw'obanga osazeewo okujja mu nnimiro ya Katonda, wuliriza kyakugamba ate okikole. Kubanga bw'onooba tokoze bw'otyo, ogenda kubeera mu angeerwa eri endala. Essula ey'omukaaga
olunyiriri olusooka nayongera okukaatiriza n'agamba nti kale kino kyekiragiro amateeka n'emisango Mukama Katonda wammwe bye yalagira okubayigiriza mulyoke mubikolenga mu nsi gye musomokera okugendamu okugirya. Nti bw'obanga otambula Mukama ng'akusitula ng'akujja ku leve emu okudda ku leve endala, alina by'agenda akuyigiriza, alina by'agenda akuteekamu ebyenjawulo by'oba otambula nabyo. Bw'onoobireka ogenda kuba oyingira magombe, oyingira kufa. Otherwise mu maaso ga Katonda yagambye nga ye bwali obutukuvu naffe tuteekerwa kubeera baki batukuvu. Kale nga tumuweereza Katonda atubeere ekyo tukinyweze. Ezekyeri 2:19 mujja kwesomerayo. Ezekyeri 2:19 mujja kwesomerayo. Naye olunyiriri olwokutaano mu ky'Abaleevi sura 18 agamba nti kale mwekuumenga amateeka gange n'emisango gyange, ebyo omuntu bw'anaabikolanga anaabanga mulamu olw'ebyo nze Mukama. Nti bw'okola Katonda by'ayagala olina obulamu. Abamu tutulira mu obulamu wano nejjukira nti tulina obulamu versions 2 wano mu nsi, naye bwe mu nsi tuyitamu buki? Kale bw'onooyitamu onooba osobola okufuna obulamu, naye bw'okkiriza n'otambula mu bya Katonda wano ojja kuba mulamu, naye ate n'awaddako ojja kuba n'obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Ezekyeri 2. Ezekyeri essula eya 2. Ezekyeri 2 olunyiriri olw'14 agamba awo ne mbawa amateeka gange ne mbalaga emisango gyange, omuntu bw'akola ekyo aliba mulamu mu byo. Abooluganda tuyita mu nsi muno ng'abagenyi nga tunoonya ki? Bulamu. Mukama atubeere. Mujja kugatako olunyiriri olw'13 n'olw'21. And finally Isaaya 45 olunyiriri olw'9. Isaaya 45 olunyiriri olw'9 n'atugamba bw'ati: ffe abategedde nti Mukama ye Katonda ate ye Mukama. Zisanze oyo awakana n'omukozi we. Ani yakukola? Ani yakubumba? Abooluganda munziremu, ani yakubumba? Ani yakuwa omukisa okubeerawo? Zikusanze gwe awakana naye ng'oli mu kkanisa ye. Olujjo mu njo ez'ensi, ebbumba lirigamba oyo alibumba nti okola ki? Abooluganda mumanyi nti tulibbumba ng'omubumbi y'ani? Oyinza okumubuuza lwaki yakutonda ng'oli mukazi, lwaki yakutonda ng'oli musajja, lwaki yakutonda n'akuwa obusobozi obw'enjawulo? Nti oba omulimu guligamba nti tulina ngalo, talina ngalo. Etegeeza kiraga n'abooluganda nga tuzze mu kkanisa ya Katonda, ennimiro ye tuteekeddwa okubeera abantu abawuliriza kyakola ki? Kyagamba, era tukitambuliremu. Katonda teri amusinga kutegeera nnimiro ye. That God knows his field best. Era mu nnimiro ye yayita abagenda okumuweereza. Atuyita ffenna mu capacity ezaki ez'enjawulo. Kale tukole okulaba nti tugobololamu mu nteekateeka eyo Katonda gye yatukolera ffe, kubanga yamanyi okutusinga, yalonda okutusinga, yaluŋŋamya ate n'awa ebiragiro okutusinga. Era kubanga otegedde nti nno ddala Katonda yabisinga ebyo byonna byonna, oluyimba lwo tujja kubeera tutumulira ebyo byagala okole, n'okubitambuliramu, n'okubinyweza, n'okulaba nti omanya kyakwetaaza okukola era n'okissa mu ki? Mu nkola. Oluyimba lwogenda okuyimba nga mu ssaawa ng'olowooza ku nnimiro ya Katonda gy'akuyitidde okuweererezaamu, temululina ne mujja kulunoonya. Mujja kulunoonya lugamba nti I love to tell the story. Nze ngenda kubayimbira muyimbizi wano, bw'onooba ng'oyagadde nga naawe olunoonya nga naawe okola ki? Nga weeyimbiramu. Weewaawo ng'okkaatiriza obuvunaanyizibwa Katonda bw'akuwa gwe ng'ali mu ki? Mu nnimiro ye.
His love. I love to tell the story because I know it is true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I